Nalina omuzungu nga tuli mu mmotoka twali tugenda Ntebe maama. Omuzungu olwatulaba ku Nabadda yatunula eri bw'ati. Nabadda oli wala maama Nabadda. Ebyange byennyumya mu nsi tebiikoma. Kati nzizeeyo n'akaboozi kaakano. Abakyala mwige n'abaami bwe mutyo. Sumuludde emboozi ntandise. Natuuka n'engwa mu buwulu n'ennumwa. Angayo ngayo ngayo. Angayo ngayo ngayo. Angayo ngayo. Oluyimba olumanyi? Mwayimba. Ihe. Naye bana lwambo makiadia yebisanga amakambo ezali milele. Ovuma abantu. Owemula. Okuvuma n'okuvumula kye tutategeera oba. Anti nze ekyo nabigambyeko era n'akasajja nasanze eyo waliwo akabadde era kanjoge kaŋŋamba kati. Kagamba nti engeri bino kino kye tulimu ndowooza mawulire. Obanga ogenda okubuuza ekibuuzo kati ng'ekyo ky'ombuuzizza. Bwe nkugamba nti siwemula oba mpemula oba bwe ŋŋamba nti kino ng'oggyayo kiriipu nawe muli. Nga bw'ogambye nti abantu bagamba nti mpemula nga bwe bagamba nzigirayo ka kiriipu kamu nga mpemula. Kampuleyini. Mpemula. Ate okuvuma. Okuvuma is human. Bwali osanzeko ente ng'evuma embuzi. Alina kuba muntu. Omuntu yalina okuvuma omuntu according to what you are doing. Ate n'ekirala waliwo abantu abalowooza nti gundi avuma. Kati singa mbadde ngenda kukuba kifaananyi kati nga ngenda kukuba ekifaananyi ng'ogize oli. Ne nkugamba nti bunira. Mba nkuvumye oba mba nkugamba. Awo oba oŋŋamba naye waliwo okuŋŋamba naye toyasaamirira. Nga ndaba oyasama. Wemba ndaba oyasama nkugamba toyasaamirira. Ate era oba onvumye. Kakati gwe kyokola obutakuvuma toyasama. Ate nga nakimanyiira. Bwe kati olowooza nti tunaagendera ffe tukutunuulire nga bw'oyasaamiridde ffe obulamu embeera emirembe gituggweko ng'oyasamizaaga mwago. Anti ngamba bunira. Anti era n'okubulira nkugaana kwasama nti toyasama kubanga nze kyemba ndaba. Yabunire. Gwe kyokola bwe nkugamba nti toyasama ng'obunira nga siddamu kunyiga nti oyasama. Kiringa bw'onaaba wali gwe kati n'odda wali n'ositama nga tolina mpale nkugamba nti weewumbeko ng'oŋŋamba nti mpemula. Ekyo kirimu enjawulo ne waliwo kakati okugamba nti toyasama kitegeeza oba okoze eki. Kituufu mba njasama naye kisawulira nti nkuvumye. Gwe kyokola okwewala okugamba obutayasama obunira. Tonaz Media gwe mukutu kwosanidde okubanga weekuumira. Gwewe naali eyo tukwebaza nnyo weebale nnyo weebale ddala okwekuumirako kusubscribinga, commentinga, kusharinga weebale nnyo weebale ddala okola kyakabi. Tukweyanziza tukweyanzeege. Tugguse nate ne muganda waffe taata waffe kitaffe. Abamu bamuyita najjajja naye tujja kugendera awo mpola mpola. Omukulu Kkojja Kagatto. Ate ensonga eno leero ajja kutunyikiza nnyo ku kigambo kkojja kuba kirabika kitegeerekese nti abantu ekigambo kkojja tebakyakitegeerako ddala ate ekyasinga bakitegeera ajja kwongera akitunyikize nga ndi ne munnange tujja kubanga tutambula mpola mpola. Hajara buzaako mulabi awo nno tulyoke tulabe kkojja kyagenda tugamba. Bananga abalabi ba Tonaz Media mwenna mbabuuzaako muli mutya mwebale kutwagala mwenna abasubscribinga abalikinga comment. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Nalange leero nina omukisa ndine kkojja wano. Simanyi gye binaggwera. Kkojja Kagatto buuzaako mulabi wa Tonaz Media awo nno tweyongere mu maaso. Abalabi n'abawuliriza Tonaz Media balamusizza nnyo mwebale okwekuumirako mwebale okugiwuliriza n'okugiraba era mwebale okukomentinga okusubscribinga awamu n'okusharinga so nga n'abo abakomentinga tubassamu ekitiibwa. Tusuubira okuba tujja kubanga tutambula ffenna. Erinnya mmanyi nti nze Sematimba Ibrahim balala bampita Kkojja Kagatto. Bwetyo tujja kubanga tugenda ffenna tulabe engeri ki gye tunaatambulamu.
Koja Kagato omwana muwala omuwulidde ate olumu watugambako nti omanyi kojja yaba asinga kumanya eby'abaana abawala be bandibadde bakola okujja eno mu baana abalenzi. Ndowooza ajja kuva wano nga annyonnyose buli kimu nga bwe kirina okutambula. Ayinza okunyonnyoka kinaasinziira oyinza okuba okubeera awo n'onnyonnyola oba n'osomesa olunaku lulamba nga biyitawo bisi nga gw'osomesa bimuyita ku nviiri ne bigenda. Naye omusomesa asaana kusasula kasente kaakawera nga naye si mu Uganda. Mu Uganda tebasobola kusasula musomesa. Ojja olabe bwe babasasula. Olowooza omusomesa ne ba MP aluwa asinga okukola. Omusomesa kubanga MP teyandibadde MP nga si musomesa taliiwo. Naye bwe babasasula za MP zigendayo ddi n'eza musomesa zituuka ddi era omusomesa afuna mmeka ne MP afuna mmeka. MP akola mu mwezi emirundi emeka n'omusomesa akola emirundi emeka. Oyo ye Kojja Kagato akomoolidde naye nno tetumanyi nga bwe binakira ng'omwana muwala bw'agambye nti leero Kojja twakulabyeko ku media emu embeera nga bwe yatambudde nze ng'omuntu nasigadde nga sitegedde ani host ani guest. Kiki ekyaleese obuzibu? Kyaleese obuzibu ndowooza unprofessionalism, obutaba mukugu mu kyokola. N'abantu abasinga obungi bino ebintu babiyingidde naddala omulembe guno. Abantu abasinga obungi bayingira ebintu si lwakubanga babimanyi oba babirinamu obukugu oba babitegeera wabula babiyingiramu okubanga abali mu bifo ebimu babiruddemu. Mwana wa gundi kati kitegeeza nti balina okufoomingawo ekintu mwe banaateeka ono oba kisomye oba takisomye balina omufunira omulimu kubanga talina kyakukola. So kati abantu abamu babawa emirimu olw'okubanga mwana wa muganda wa nannyini kintu ekyo oba mwana wa mukwano gwa nannyini mulimu ogwo ng'ate n'oli tayinza kwagala kunyiiza mukwano gwe oba baganda be naawe omwana omulimu oba ng'oyo yatafuddeeyo oba kyakola akitegeera oba takitegeera ate tebalina supervision. Banze siyinza kutandika program kati nga waliwo gye nabaddeko awamu oli n'atandika kwogera byayogera bw'avuma bw'akyazizza bw'agezaako okumuprovokinga nenzi producer n'okkiriza program ogenda mu maaso. Olina ogiyimiriza wabadde ogiyimiriza n'oba wa guidance kuba producer gwe mulimu gwo. Naye ate producer ekyanesesezza ate yanyumiddwa kulaba nga batwalaganya gundi osiwe ng'ate ng'alaba bulijjo ye yeesiga host oyo ente olina omwesiga kubanga yeewuwo bw'otegeera gwe kyolowooza nze nyinza okwesiga abazanyi ba Uganda ng'enzanya ne Brazil anti oli kati eri yabadde Uganda kuzanya na Brazil ng'ogamba nti Uganda ejja kuba Brazil naye ng'okubye nnyo Brazil ng'eri wala. Nze nabadde Brazil ku host yabadde ahost nga bwe naakugamba nti kati awo nabadde Kiputegei ku kaana ka Nasarebu n'obudduka ne bwetooloola wali ne budda kali kabadde ka kid tekabadde kintu kyonna. In fact nabadde nyinza n'odiyita ejje eri egenda okwalula. Abantu abamu nti balowooza nti bategeera bagenda ne babeera ku bantu abali ku level zaabwe n'olowooza nti otegeera so ng'ekikufudde ategeera kwe kuba nti ate oli mu basiru nga mu basiru gwo basingamu obugezi. Ekyasinze okubanga oba saakitegedde wakiŋŋambye nti ojja kusinga kwogera ku kigambo Kojja nalabye nti Kojja kirabika tewali akitegeera bulungi. Abantu abasinga obungi ebintu babiwulira ne babyogera naye olw'okubanga si bakugu tebamanyi kye bakola n'ebintu bye bagenzeemu bagwamu bigwe aba takola kunoonyereza ekyaviiriddeko n'omwami oba akaana ako okukola interview nga tekakoze kunoonyereza. Era nsaba mukama waaka akaduzeeyo bakasomese ngenda okudda nga kategeera kye kakola. At least ng'olinga asamba Cameroon ku Brazil kati kale awo tubeere nga nsamba Egypt. Naye nange tekyanyumidde nnyo okulaba nga ndina mputtewutte gye baleese nabadde njala kukabuuza nti ye gundi
gundi nanyini program yena anajja sawa mekanga simanyi nti yagikola nabadde njala kabuza nti ono gwe bangambye gwe ngenda okukola naye program aliwa nalabiddeawo nga kekakoze ne sita wanakibuuza ne mmanya nti tebalina bantu oyo yasingayo okuba omulungi oba oli teyazze I don't know bw'aba teyazze ate era mwandingambye nti tetusobodde kujja naye oli yatutena okungamba nti tolina mulimu omanyi okumanya abagwagwa basiru tolina mulimu oli kireereese tewategekera bukadde bwo nemugamba nti yebwe kiri bwe namutunuulidde nga ndaba ebimuvaamu ne bwafaanana ne manya nti yabadde tategeera navudde mubuuza nti kozi okujja wano nvuddewa ovuddewo nti nzize nti nakubidde essimu nti mmeka nti 2 yate producer we yankubidde essimu mmeka nti 3 ze essimu mmeka 5 ngamba otya nti saategekera bukadde bwange nga wankoze nkubidde nga ndika era nakuzeemu nti nakugambye nti siva waka kugira nga mwe musindise transport ne munnona ne mundeeta mwanzije waka kigeza nina ewange era we nabadde saagala nakuva mwalabye nga nabakaluubiridde nnyo okumala ennaku 2 ndi waka mirembe gyange ng'owumuddemu ate ne mugamba nakalyoka ne kajejemba kale olaba tewategekera bukadde bulabajja ngako kennyini kaasiiwuuka dda oyinza okulowooza baakaziikudde buziikuzi koja kagato ako kebakayitaani simanya akakaana makona nasezero in fact wakona wakona nakusaasidde era nkyatuusa okusaasira gy'oli okukozesa omulimu gw'otategeera ng'ate nawe wennyini bambi totegeera kwe tuli ku Tronaz Media nga tuli ne kojja ate abantu obagamba nti munnaye kintu kyemutaddemu kinene omuntu gwe mundeetedde nga munene nnyo namubuulidde kituufu sayizi mwengwa ngamba nti bubanga otegeka okolanga prep bulungi n'okola script yo bulungi n'oflowinga nomubanga abantu tebalowooza nti ate gwe totegeera kugwobuuza kati ate natuuse ekiseera nga nze mulagirira ekyokukola n'olulimi lwayogereramu bwate weewakana nemugamba ekitigamu tekiriiyo bagamba nti owakana kati nga nina kumala muyigiriza lulimi lwayogera lwakolera mu programu oba yagimuwa ate ye afaanana atya ate afaayo kumanya bintu ono byagenda kukola so bw'oba ogenda ndowooza bakukozesa interview ng'ogenza okusaba omulimu ne bamanya oba onaasobola byokola oba tosobola okay mbadde njagala sooka buuza ku kojja katono kweza ensonga ne makona kojja ekyasinze okunyiza kubuuza ebyo byadde tuyagala kubuuza ebyo kuba waliwo wano yakubuuliza nti olina poloti olina ttaka katemba wamutandika ddi nalabye byasinze nnyo okujja kwadde bye yagala akubuuze tebyanzigyeko bwe yabimbuuzizanga ate naŋŋamba nti neesoma omuntu ategeera oli bwakubuuza ekintu totekwa kuddamu oba olina okudda ate bwe nkiddamu n'ogamba nti neesoma ng'ate gwe okimbuuziza kati bw'ombuuza nti amannya go gwani nze Ssematimba weesoma nti gwe Ssematimba tolaba nti oba totegeera yambuuzizza ne mmubuulira buli kye yambuuzizza ne mugamba nti nze nabadde siri enzigiridde byombuuza naye obimbuuzizza kyenvudde mbikuddamu kati weesomanga nti olina poloti nga nange omuto nina ettaka ne mutunuulira omuto agamba alina poloti nga tasobola kugula saati akyusa bitogi yakikyusa ate era nekituuka nekikoma n'atuuka nga wuzi zonna zisunsuma yakiggyeko omugwagwa nno n'alyoka yeesoma mbu collarless shirt so nga nze collarless shirts nazizambala era nzimanyi bwe zibeera ne bwe bayakula ne bwe bagitunga ng'omulembe wasanga manini guno omulembe tewagulaba wakagulaba bwe yagamba gwakajja gwakajja nemubuuza ntigolooza zaakajja anti ebintu ebimu ate efaanana nga bonaaba otambula n'osanga embwa nga bagitomedde oyinza okukomawo nti waliwo embwa noddayo eka ogenda mu lugendo lupa kali guba mutulumbibwa mbwa nga nagwo gukumalako emirimu ekyo nkita era kyenavudde mulaga nti bw'oyogera naye abadde emirembe gyonna nga atalabika bulungi namugambye ne mugamba kati laba bwenfaanana leero bwagamba nti oli bulungi laba bw'ofaanana olinga nga oyinza okulowooza nti embwa eyise mu luyiira wali ogirabyeko oyise mu muliro egwaka neeyitamu etuuka nga ebitundu ebimu birina obwoya ebimu tebirina kati yabadde nga naye yalowooza nti nze ndi wansi ku ye
kati kiri ekyo kumbuuza Katemba ebyo tebimbuuza I'm proud nze neenyumiririza mu Katemba kuba n'abanjagala n'abandaba bonna n'abammanyi mwe bandabidde n'abo abalowooza nti abandyagadde okunsisinkana that's why bo bennyini ate abalowooza nti bawaggulu banoonya ne bampita nze sinoonyangako gundi media yonna nti njagala kujja kukolerako ku gundi yamu n'abawuli abagala kuvoola bonna bakufunidde awo buli alowooza nti ayagala kunzikakkanya naki era andabye lwakuba nti mbadde mu art yanfudde kyendi era simwevuma Kojja Kagatto wange abantu bagamba nti oba oli awo nti ovuma abantu owemula okuvuma n'okuvumula kye tutategeera oba anti nze ekyo nabigambyeko era n'akasajja kenasanze eyo waliwo akabadde era kanjoge kaŋŋamba kati kagamba nti engeri bino kino kye tulimu ndowooza mawulire obanga ogenda okubuuza ekibuuzo kati ng'ekyo kyombuuzizza bwe nkugamba nti siwemula oba mpemula oba bwe ŋŋamba nti kino ng'ojjayo kiriipu nawe muli nga bw'ogambye nti abantu bagamba nti mpemula nga bwe bagamba nzigirayo ka kiriipu kamu nga mpemula kampuleyini nga mpemula ate okuvuma is human bwali osanzeko ente ng'evuma embuzi alina kuba muntu omuntu yalina okuvuma omuntu according to what you are doing ate n'ekirala waliwo abantu abalowooza nti gundi avuma kati singa mbadde ngenda kukuba kifaananyi kati ngenda kukuba ekifaananyi ng'ogize oti nenkugamba nti bunira mba nkuvumye oba mba nkugamba awo oba oŋŋamba naye waliwo okuŋŋamba naye toyasaamirira nga ndaba oyasama wemba ndaba oyasama nkugamba toyasaamirira anti era oba onvumye kakati gwe kyokola obutakuvuma toyasama ate nga nakimanyira gwe kati olowooza nti tunaagendera ffe tukutunuulire nga bw'oyasaamiridde fe obulamu embeere emirembe gituggweko ng'oyasamizaaga mwago anti ŋŋamba bunira anti era n'okubulira nkugaana kwasama nti toyasama kubanga nze kyemba ndaba yabunire gwe kyokola bwe nkuba nti oyasama ng'obunira nga siddamu kukunyiga nti oyasama kiringa bw'onaaba wali gwe kati n'odda wali n'ositama nga tolina mpale nkugamba nti weewumbeko ng'oŋŋamba nti mpemula ekyo kirimu enjawulo kakati okugamba nti toyasama kitegeeza oba okoze eki kituufu mba njasama kati ate ogambira bwa nti nkuvumye gwe kyokola okwewala okugamba obutayasama obunira Kojja Kagatto omuntu bw'agamba nti akulabidde emyaka 5 oba ondabidde emyaka 5 oba omanyi oba tomumanyi nze nange ndiwa ndabidde state house emyaka kati 5 nyinza ogamba nti ngimanyi nedda ekyawe sigenda nawala nnyo so okundaba obulabi tekikumala kuntegeera esimu yiiyo singa nga bw'ogiraba awo n'enkya n'ogiraba ne wiiki ejja n'emyaka ne wayita emyaka 3 ng'ogiraba oba ogimanyi bwe ngisumululawo ne ngiyiwa ogizzaawo oba togimanyi so mu bimpimpi omuntu bw'agamba nti akulabidde emyaka 5 kimwetaagisa okwongerayo okunoonyereza okusinga kaawo okulaba nti olina okumanya ebintu bibiri abantu abamu tebaawula waliwo akaana nakeera nja kukajuliza nnyo era nako kaleera embuse emyaka 5 gye nkulabidde mugamba ndabidde emyaka 5 nti nga nkola ki ng'ozannya nti nga nzannya ki nti ng'omuzannye muzannyo ng'ozannya na bitundu era byakuyomba ne mugamba nti totegeera kutuuka ku sseeri bw'oba ogambye nti ondaba nzannya ebitundu nga byakuyomba ate oba buli okuzannya ate lwaki kyoŋŋamba ŋŋamba nzannya ne mubuuza kale wandaba mu muzannyo ki nga tagumanyi nali nzannya kitundu ki n'ate emimwa Kojja Kagatto oba ogerageranya ku muntu ne Saviet ekozeeko omuntu oyo abeera afaanana atya obeera nga ofaanana kyotateekwa kufaanana it's like kati nze wano wendi abantu batono abasobola okundaba n'alowooza nti emyaka gye nnina gyegyange onzitidde ekibuuzo kubanga gye mbadde ndaga nze kati emyaka gye nnina buli bwansanga buli lw'omugamba nti nze ndi myaka 7 inga tegikufaanana teginfaanana kuba nze neefaako naye oyinza otya okugamba ndi emyaka 20 oli asobola n'okukugamba ekyo ng'akusudiya bw'aba nsudiya
kati nga batugeraageranya nze ndeeterayo oba muganda wo ng'alina emyaka 35 tuyimirirawo bajja kulowooza nti ntwala jjajja wange omusana gumwokyerawo sesudiya ndabika bubi tolabika bubi naye ate tonatuuka kufaanana wa 35 si kyenkugambye please nze ŋŋambye nti owa 35 gw'onaaba olese nga nze nina nsamu nze sessa myaka ekyo kyenjagala omanye era sesudiya bw'onaaleeta omuntu gwe leetayo kati gw'olina emyaka emeka maama yagimanyi olaba kati gwe kati osirikira ddala soogera naawe if you can't elaborate what you are gwe mba soogera naawe maama wo yamanye emyaka gyo nga togimanyi ng'oliddenge oba tosobola kumanya emyaka gyo then never talk ng'abantu boogera anti bw'aba yafa nzaala kitegeeza saamanyi nedda nnyabo waliwo okumanya nti yafa akuzaala abaŋŋamba kakati abakugamba era nti yafa akuzaala omuntu alina amagezi no kati nze kankubuulire kuba nze ndi musajja mugezi omuntu alina amagezi bwe baba basobola okubuulira olunaku maama olwo yafa ng'akuzaala ategeera kati mmwe tetwogera nammwe muba temulina ensi mugivaako ne twogera n'abategeera kuba gwe tosobola nokutegeera lwe baakuzaala ne twogera n'abategeera netukuta ekitegeeza kojja kyogamba nti bwe tuleeta omuntu alina emyaka 35 kwana ne tumuteeka wali n'oyimirira naawe wano abantu bayinza okulowooza tebalowooza abantu beebuuza nnyo nti ono we 35 ng'ataakulubuse nnyo kiki ekigenda ate ow'ensanvu nga takulubuse nze sigamba nti mba nfaanana owa 35 naye nga owa 35 akulubuse nnyo akulubuse okusinga ki ate bw'abeera mukazi kiyitirira awo yabaayo ayiise oba obaagala tugende tutambule mu kibuga wano oleete ow'emyaka gyange yenna omuleete omuteekaawo oleete nakka wansi ku gye nnina emyaka emirala 3 olabe bwe bafaanana abayiyise okuyulika essanja eriwedde emirimu essanja eryokyeddwa omusana olimanyi gwe ki ekikuumye nga toyulika neefaako naye abantu abasinga tebeefaako baagala kweka myaka naye nga tebeefaako nze ate saagala gikweka wabula emyaka gyange gyennyini ekyo bolaba nti buli aŋŋamba mulimu ogwogamba n'ogamba n'atuuka okugamba nti nze simanyi na lwe banzaala oyo ng'omuvaako ng'okola ki ng'ogenda ku mulala naye nze nkubuulira we banzaalira nze ne nkubuulira emyaka gye nnina ne bwenfaanana kati gwe n'otandika okugeraageranya ebisigadde biba bibyo nze ne ntambula ne ŋŋenda era kyova olaba nti abantu bankaluubirirwa okuntegeera nga mbadde bwe mba nnina bye nnyinnyonnyola waba bye nnyinnyonnyola nagamba naye waliwo bo balabanga ewala ennyo bagamba naliwo kinga ate emyaka tegikufaanana nti emyaka teginfaanana naye nze naliwo kituufu kojja kagatto bw'atyo akubuulira nti mutuufu omuntu wandibadde omanya emyaka lwaki oba olina okumanya ddi lwe wazaalibwa kati oba bamanyi bakubuulira Yesu bwe yazaalibwa naye ate olwo gwe ku modern world ne bakugamba nti Nabbi Muhammad yazaalibwa mwaka bwe guti ne bakugamba nti abajulizi baayokebwa mwaka bwe guti bwe biti bibiri mu 1800 naye abantu bakyabitegeera naye gwe n'ongamba gwe bazadde mu 1909 nga tomanyi nti banzaalo ba 93 oba 96 there must be something wrong with your brain. Kojja olowooza temugenda kuddayo oba mulina ekibiina ky'obwakojja n'essenga mutuule mutandika okubeera nga muddeyo butaate mutegeke emisomo buto ginyikire abantu naddala ku bwakojja kuba nkya-emphasizinga ku kintu kojja nti abantu kintu kya kojja tebakitegeera nti omuntu tategeera nti bw'azaalibwa n'azaalibwa ne mwannyina nti abaana oli bazaala nti abeera kojja anti ekizibu ekiriwo abantu abasinga obungi oli abuuza mbu weeyita kojja nemugamba nti seeyita bweyisi ddala ndi kubanze kati nazaalibwa n'abaana abawala bangi kitegeeza nti abaana baabwe bonna bajja kumpita kojja ate ne balina omukisa nti baafuna kojja waabwe nga mugezi ng'omuntu ne bwe yandibadde tanabaako kyabagamba kuba saasoma naye ate nga n'abasomye banneebuuza kojjaako kankutteko tugende mu maaso saasoma naye ate n'abataasoma n'abaasoma bankola ki banneebuuzaako ebintu ebisinga obungi kati bwemba omuntu nakino njagala bakitegeere
omuntu aba mugezi oba asomye batakoze eki tasomye eyavumbula kamera eyetukwata teyasomye eyavumbula eddagala okusomesa baddokita bonna abo basajja baali tebasoma yavumbula microscope yali teyasoma yavumbula telescope yali teyasoma eyavumbula ensi nti teri flat ebyo byebintu ebyatawanyiza hospital ku media gye wabaddeko nga omugamba tewasoma naye ng'osobola okwogera ekigambo microscope anti nsobola okyogera kubanga nze ntegeera okujjako omuntu atategeera yaba tasobola wano kati gwe oyogera olulimi Oluganda walusomerawo tewali abantu abaganda nga boogera Oluganda bamala kusomawo oba tolabanga ku bantu b'amawanga malala bagenze mu nsi endala kati bwe nali mbeerewe e Mombasa nanjogera Luswayiri naye ng'ate saalusoma kitegeeza nti omuntu asobola okuyiga olulimi nga tasomye era akaana ako nakabuuzizza nti olowooza Abangereza teboogera Luzungu Abangereza teboogera Luzungu balwogera oba asomye oba tasomye era alwogera kitegeeza nti omala kusoma okuyiga Oluzungu kati atalina magezi awo nga womupimira n'omutegeera Chembade mwagalize mbaze chibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insanvu mu mukaaga Tronas Dry Cleaning ebujuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 insanvu Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso koja kagato wange olw'embeera tusobodde kubanga tukyusaamu ate munaayo obudde obumanyi buzibuzibu kuba akasana era yensi bwetambula ebitundu ebimu ojja kusanga nga omusana gwakanga ebirala bikubeetonya nga ate abalala bo bali mu kiddedde ng'eriyo abali mu mpewo ng'ate abalala bali mu bbugu naye nga bw'oba oyagala okutegeka omukolo tonoonya kifo kirala green card kyekifo ekirungi kw'osaanidde okuba nga otegekera omukolo oba meetings birthday waliyo bano mukola na biki ebirala baby shower ebirala biki bakola baby shower mu birala biki baby shower bagikola ku musajja ate gwoba ogenda kuzaala eba ya mukazi tebabuuza nti gundi bwebagamba nti gundi yafa tazadde omusajja gundi yafa tazadde kitegeeza nti baba bakyamu okugamba nize sigenda kuzaala mukyala wange bw'aba olubuto tebasaga okukolera baby shower omukyala wange bw'aba bagikolera bagenda kuzaala mukyala wange bw'aba olubuto abatagenda kuzaalira nze abagenda kuzaalira naye nti lubakuye bakodo lubakuye olubuto terubakugwe nti olubuto baby shower bagikolera alina lubuto tusagenda kuzaala nkugambe koja kagato abakyala ebintu byabwe byonna byakwezza bridal shower kakati mbuulira gundi eyo baby shower bagikolera ki bagikolera mwana oyo agenda okujja bamutegekera ebirabo emikisa byonna kati mbadde ngamba nti era singa kati omusajja bw'azimba enju agizimbe wali nga mukazi waali lubuto aba ategekera ani mwana na mukazi we kati kitegeeza n'omusajja basobola okukola kumukolera baby shower bakitereeze omanya omusajja alumwa abakazi beefunze buli kimu bukyandumadde ekyo omusajja alumwa okuzaala omukazi bw'abeera mu nsonga ate baagikyusa eyo gye baawa abasajja
bagiyita menstruation menstruation kati lero tebagifuula yaabwe bagiza mu basajja ekibi kye baza mu basajja kakati kyekizibu kyolaba mu bakazi abakazi omusajja naye ategekera omwana ekinaabeerawo era n'omusajja bwe baba baaniriza omwana abeera kitundu kwabo abaleese omwana kuba tojja kugamba nti omwana bagikolera ku mukazi yekka yagenda okuzaala ng'ate bakubuuza nti mu ddwaliro olinayo eddwaliro babuuzaamu nti nga bakubuuza nti maama w'omwana yaani basooka kubuuza amannya go ne bakubuuza amannya azunga n'olubuto gogo baba babuuza ate era lwange avunaanyizibwa ku lubuto yaani naye banange kojja okimanyi bangi tubazadde naye nga n'abavunaanyizibwako tebali kati ekyobutaba bona buvunaanyizibwa omwana bwadde taliiwo amuvunaanyizibwa ate gwoba emputtewutte bw'oba osobola okuba n'olubuto nga negwe walufunamu atyo kitegeeza naawe oliko ekikyamu anti kati kyengamba nti oliko ekikyamu n'oba nga tomanyi ataliiko kikyamu abamanyi anti kati kyenkugamba nti bw'oba ogenda okukola ekintu kyonna osooka kumanya kyengenda kukola kati bwe mba ngenda okwebaka siyinza kwebaka ku buliri nga sibukunkumudde kumanya nti tebuli mu ttaka temubaamu obuwuka temubaamu eki kati bw'obeera otya n'omusajja n'omwagala ne mwagalana nnyo kubanga sirowooza nti lwebakukwana lwebakufunyisa olubuto kati ate be bakwata obukwasi gwolowooza nti ku bakazi abazaala abakazi bameka be bakwata obukwasi ne waabeera omu ku 100 bw'abeera omu ku 100 ebyo tolaba nti yaayi n'ensonga naawe ogimpadde anti nedda gwe gwembuuza nti ogwogambye nti naabakiwuttawutta bamubuuzizza taata kyenkugamba taata w'omwana kakati omuntu yenna tebasobola kubuuza muntu gwe bakutte bukwasi bakubuuza n'omala n'obanyola mbadde njagala owulirize kyenjogera omuntu bw'aba akutte bamukutte bukwasi definitely amanya omuntu nyini lubuto bw'aba alufunye kubanga eyamukwata aba amukola ki aba mumanyi naye gwe gwe batakwata okubanga tomanyi taata wa mwana taata w'omwana nga takulabiridde then oba nekikyamu kubanga wasalawo okuzaala mu muntu gw'omaze kuba omuntu tabeera na lubuto tafuna lubuto mu lunaku lumu banange kojja linda bwanti oyaka naye tomanyi kunnyonnyola muntu baagalana n'obba n'amukwana ne baagalana olunaku nga baagalana ne babeera naye oba mu myaka 3-4 n'alyoka azaala omwana oba lwamala okuzaala nga lwamanya nti omusajja talina buvunaanyizibwa kaakati gwe lwaki okkiriza bakozese nga tonnayikakasa muntu gw'ogenda naye kaakati anti kyenvudde gamba nti bwe butamanya bwe mulimu emputte ekyokubiri njagala bwe tuba tutudde wano nga tuli naawe toddamu okukozesa ekigambo nti abasajja b'ennaku zino kuba abedda tewabalabako abedda kale mbuulira mu bedda olina gwe wafumbirwako oba gwe walabako kati abo toboogerako mba mbawulira tosobola kuwulira bw'otaalabako oke kale mbuulira omusajja wedda nga bw'aba agenda okuwasa akola ki yali yagendanga mu famire y'omukyala ne basaba omukyala ne basaba bye basobodde gomesi baawanga abantu 4 ani taata maama senga n'omuko naye kati ennaku zino tuwa kika kakati byonnyonnyola tebiriiyo nti omusajja bw'aba agenda okuwasa tagenda mu famire ya mukazi gy'agenda kuwasa ekisoboka baakolanga batya baatumanga butumi muntu ne bakyalaga ne bagenda wasenga so si mu famire y'oli bwe bagenda ewasenga senga yayogera tebayita okwogereza kojja omutaasizza kubanga mbadde ngenda kukitegeera okuva neereero nti wadda wabula atubuzaabuza naye akawonyi akakakuwa akabuuza amanyi osanga n'obuwala ennaku zino abasajja b'ennaku zino bagira mumbuuza abedda wabafumbirwako wabaagalako kati omanyi ekizibu kye tulina mu bannayuganda baagala nnyo okunnyonnyola bye batamanyi kyova olaba nti buli annyonnyola nze era nseka wabaawo lwenseka kojja yesu tetwamulabako ffenna naawe kenini naye ate oli akubuulira enjiri n'akunnyonnyola nze abatategeera bye babuulira ne bamatira nze sisobola kumatira ng'onnyinyonnyola ky'otaalabako kyova olaba nze bwe mba nnyinnyonnyola wali owuliddemu nga nnyonnyola bye saalabako bwe mba nkugamba nti kino naliwo kojja olina bw'oyogedde ku bawala b'ennaku zino batusuuseeko twalabye omwana muwala yatadde nudes
nudes zifuse nudes ku social media bo balowooza olowooza ekintu ekyo kye bakola kibaweebuula oba bo balowooza kibaweesa kiti abantu kisinziira anti buli omu alina entegeera ye kati waliwo alowooza nti bw'anaalaga ebifaananyi ng'oli ali bwereere bajja kumuteekako attention era kyemmanyi nti kyayagala ye aba akifunye lwa nsonga nti kati naawe kyoyogerako kitegeeza ayagala abantu Gloria Bugi waliwo kye bayita okusika abantu batandika okukwogerako gamba attention yaabwe yonna nedda ku ggwe waliwo abalala abakikola omanyi mu nsi Katonda bwe yali atonda yasinga kutonda bantu basiru nga be bangi ensonga lwaki olaba nti omugezi omu akola ekintu ŋŋambe nga n'afuna ssente ze n'akola fakitole n'akozesa abantu ng'emitwalo 2 nga muntu omu nga bano abatakisobola be bangi kakati ono yeeyambula omu abamugoberera abali mu ntegeera ye baba bangi ne batandika n'okubikula ne babisaba n'ebifaananyi nga wabadde ku nanka oyinza okwekanga nga waliwo ababyagala babikole ki babirabe kati oyo naye waafunira manyi waliwo n'enjogera eyajja ennaku ezo nti abantu bakoze ebintu ebitegerekeka nga abantu tebabafaako ayimba bulungi n'akola ki nga tebamufaako oli n'alyoka ayimba ebiyimba ebiwemula congratulations Lunabe Lili Puzzle yafunye blue tick blue tick ku TikTok baba bamu verifying nti kati mutuukirivu ku TikTok mutuukirivu ku TikTok si wali walala oba nti muntu munene oba w'amaanyi oba byakola balaba nti babisunsudde nawe ogamba nti onoonya mulimu ne bagamba nti basunsulamu abantu kati otuuse ku kati oyo bwafutuka ku bluetooth nga bamukolera batya munene oyo ku TikTok ng'emuwa ssente ng'enfunamu ssente era wasubwa nnyo bangamba tewagenda mu nkudi era namugamba sisobola kujjayo ne bwe yandimpadde nga yagenda okundabira ate amala nsasule era sisobola kati nze bansange nga nva mu ebyo kati olwo oluyimba nze nga bwe yatuuse ne ku ekyo nnyina bw'ali baakola baatidde ng'agenda agamba maama mpa ku nkudi anti lulungi nnyo asaba maama we nkudi ate yagamba nti nkudi si teruwemula aluyimbire nnyina mugamba maama mpa ku nkudi azina yagagenda kale maama kanzina enkudi ate nakyakimuyimbire ku birthday eyo oba omukolo oba ki nze kati ekyo sigenda yeeyo kale nze nja kubeerawo nga nvuma abantu nja bavuma naye nga sikola ki siwemudde ebyo oba balaba nti nze mulimu abakimanyi nti bwe mba nkugamba kati nti nkuvumira nsonga nze golowooza nti gyempita okutuuka wano tebali bantu wakaabya Shalom lunaku lulamba bw'aba yakaaba Shalom byali akola yali tabimanyi tamanyi byakola mwe bimanyi n'omugamba mbo agukuba mpiso nze bw'ojja nga omanyi nti oli w'amaanyi nga nange nkulaga amaanyi naye kuwolo wanyumira kubanga wagamba nti alumba omu ku bano mwataakinga ne ŋŋamba nti naye mulumba bw'olumba muwala wange Shamini nkulumba bw'olumba Kasuku nange nkulumba ne nkubuuza nti omusajja olumba waki nti Saimu oba olumbye Biko oba Sanchez kati gwegezaako olumbe Tronas ojja kukiwulira bajja kulagako bulazi kati abantu kyembadde nkunyonnyola nti ku kyokweyambula abantu abamu bakifunamu waliwo abawala emabega eyo baalinga 5 beeyambula sijja bamenya abasajja babagira wamu ne bamugulira ne benzi awo mu kweyambulako babavigwira waliwo omuwala omulala awo simanyani waliwo n'akawala akata akabadde kazi ennaku ezo akawala akata nga bawoza kaana akato naye nga mukazi mukulu muzibu aweereramu n'ente trailer kati abantu abamu babifunamu naye bwe bamala obifunamu olina okumanya nti bwe kinaatuuka ku myaka bwe giti ndi banyuma
mu 1973 nali ndi mu kibuga Kampala awo Nakasero ate babadde balowooza nti ndi mwana muto kyemba nnyonnyola munda babulabe ndabika bulabisi bulungi siri muto mu 1973 tolabye nange nekanzeemu omukazi bamuyitanga Nambwere okuwakana kwali awo Nakasero we batikkulira ebiba emicungwa awo bikibikyawo ne bamugamba tosobola kweyambula koye nsobola n'agamba nsobola tosobola kweyambula n'agamba nsobola ne bateekawo siringi 10 eky'Uganda ekyebiseera ebyo ndowooza ke kakadde nga kamu kati esawo zino Nambwere n'atambula okuva Nakasero Katale n'ayambuka n'oluguudo lwe bayita Duster Street n'asala ku luwumu awo biseera ebyo luwumu oyo street baali bamuyita Bokasa Street n'atambula n'atuuka wano awali Radio 1 ngaali bwerere nga taliiko wadde akagoye n'aweta n'addayo n'atuuka wali ne bamuwa 10 kye ebiseera ebyo akapapula k'e10 kaali ka kiragala nga kaliko ŋŋaali nga ŋŋaali kuliko ŋŋaali nga kuliko n'ekifaananyi kya Parliament era akapapula ako ngezaako kuwa bantu kifaananyi abataaliwo keekamu ku gavumenti eno bwe bakaddamu ne bakakola naye nga ka mitwalo 2 akaali akakiragala ke baakyusa ne bajjawo ne kadda mu kamyufu mu kinyaanya akaali akakiragala ekifaananyi kyako nga bw'okiraba nakali bwe kaali ne bamuwa 10 kyekyo n'atambula n'agenda okuva olwo Nambwere saddayo mulaba mu kibuga yagaggawala ne ssente zeezo agenda kojja Kagatta kitegeeza nti ebintu bino byonna bye tulaba kati tebitandise leero alowooza nti bitandise leero gwe neewuunya era naye atajja kulowooza muvuma aba alowooza talina bwongo kigambo kweyambula kyazza eggulo n'okukunama tekyazza eggulo kwambala saati zitaliiko bitogi z'oyuzizzaako ekitogi z'okyusizza ne kikoowa nga tokyasobola kizzaako nabyo tebyazza eggulo eriyo abantu babeerawo naye ate ng'essaati zibeerayo 15,000 10,000 mmeka zibaayo ye naye oli n'asalawo akyuse gy'alina ekitogi okay tweyanzege Ameriya Nambala nkutumiddeko ogamba otya twalabe Nambala yagambye nti alina akayimba ke yafulumizza manyi Nambala mukwano gwo Nambala Ameriya mukwano gwange Ameriya Nambala yonna gy'oli nkwebaza by'okola alina akayimba ke nti namyuka Nambala mumyufu yamyuka naye kyemwewuunyako azina amazina ng'abadde ayimba manyi kizibu okusanga omuwala ayimba bulungi ate n'amanya n'okuzina manyi abasinga obungi bw'amanya okuyimba aba tamanyi kuzina asigazako kimu naye ono amanya okuyimba n'okuzina Nambala big up era yavudde n'agamba nti akayimba kaaka n'asinga kukola challenge ennungi ataddeko emiliyoni azikuwa ye Nambala talimba azikuwa era yagambye nti bajja kujja bazigabe mu lwatu si byakweku Nambala ajja zibawa talimba si muyayi Ameriya Nambala big up oyo yena yabadde ayagala kutta kaliya ye kisenge kimugwire sinze mbyogedde yabadde ayagala kutta waliwo yazze ng'aleeta akajanja mu kamera naye yo sijja agendayo ambuliraako nze abo mbaagala nnyo ng'akola atya tewalabye omuwala yalumbye Nambala oyo singa sinnamulumba Nambala bw'olaba gundi eno nsaba onkubireko twogere omuwala yavuddeyo n'atuula mu kamera n'agamba Ameriya Nambala va ku musajja wa muganda wange Ameriya Nambala yava ku musajja era abeera nammakaage talina bizibu ebyo binoonya basajja nze kyemumanyiiko nti muntu wakwagala kunoonya ssente gye ziva dhani abasajja kuba abasajja bo abalaba bangi era n'abayita kuba buli kimu kyakola yakyekolera ate ng'omuzambi abasajja n'omuwala twalabye nga yanya ensonga ze endala alabika ayagala bba wa muganda we lwakuba tayagala yakiisizza wala nkubuulira anti abantu nze nkubuulira baba alina kyayagala okuggusa ateekawo ensonga mwenna asobole okubasika afuuke center of attraction atuukirize ekigendererwa kye naye nno ate towalampa ngoma nnene oyinza okufunamu ebizibu
ayinza okufunamu ebizibu yakite. Kojja soko nyikize ku kojja kigambo kojja kino abantu bakitegeere abantu beegaana abaana b'abanyinaabwe nga njagala nnyo olina nze kunnyonnyola muntu kyabuuzizza gonyinyo kyoba oyagala nnyonnyole ky'obumbuuza bano bakojja bano abaana abawala bamanyi basenga mu kutandika wawulidde nga gamba nti babadde bamanyi doozi okusinga byasenga naye tebamanyi nti kojja yasinga okumanya omwana omuwala biki omwana omulenzi byayagala ku mwana ki ku mwana wamasikyo ng'omanyi nti abakazi be bamanyi ebyasenga kati mwe mwagala bakazi bannammwe mulyoke mumanyi abakazi be baagala kojja nedda twagala basajja kati ate lwaki mugamba nti mumanyi by'abakazi nanti be babitubuulirira ye bansobi kifaanananga bw'obeera ng'oli muzimbi ng'ate osinga kumanya kussaako mipiira ku mmotoka ekyokola oba tokimanyi omuzimbi alina kubanga amanyi kutabula musenyu biki ebyo kati bw'oba ng'oli mukazi olina kumanya by'abasajja kuba bw'oyagala n'omanya omusajja ayagala kino omusajja tebamuwa mmere ewoze omusajja bamugololera engoye omusajja bamuwa amazzi ag'okunaaba kati gwe ate olina omanya eby'abakazi omukazi akole kino omukazi ankolere kino nedda ebyo sigambye nti nomanyi by'abakazi nti omukazi mukolere kino kiri just kyembadde ntegeeza nti abakyala be babadde batubuulirira kati gwe bw'oba onnyonnyola tonnyonnyola ky'otegeeza olw'ensonga nti b'onnyonnyola bajja kuba tebategedde gwe ojja kuba ogba okyetegeeredde kuba ky'otegeeza bw'oba onnyonnyola abalala kye banaategeera ensonga lwaki owulidde nga nnyonnyola ku ky'omukazi nambwere bwe mbadde nkunyonnyola ne ssente nandibadde nze olw'okuba nzitegeera nandibadde nzeetegeerera naye nkunyonnyodde nenkuwa ekifaananyi tebagamba omuntu nti tusiigire ekifaananyi akati omukazi yenna gye bufaananyi gye bugenda bw'azaalibwa ne mwannyina gwazaaliddwa naye abaki abaana be bamuyita kojja ekigambo ekyo kiba kitegeeza agamba nti kojja mba ndaba mmange nti oli omusajja kasita ajja ku mwana wa mwannyina ye aba alaba maama we ekyo kituufu ti abantu abasinga baba tebakitegeera nga bw'olaba singa oli senga oyo aba akugamba nti senga si mukazi yandibadde taata njagala tutandika okutegeera terafu buli lw'obeeranga ne bannyoko omanya nti abaana bo bajja kubayita kojja olina okumanya nti maama w'omwana abuulira ayogera ebintu byonna byayogera ng'abibuulira omuntu ebinaamuyamba mu bufumbo bwe omukazi yenna ayamba nnyo abaana ba mwannyina ate abawala obagabuulira ebisobola obbayamba olw'ensonga nti taata we oluusi ayinza okulabika nga kiyinza omukalubirira bimunnyonnyola kyava baddira omwana ono ne bamusindika agende ewa ssengaawe omuwala n'agenda ewa ssengaawe azaala mwannyina wa kitaawe omulenzi ne bamugamba genda ewa kkojjaawo kuba kkojja naye aba talina nsonyi ku mwana wa mwannyina aba awulabira ddala nti mwana we abasobola mubulira kyonna kyawulira era abantu tebamanyi lwaki abantu baagala nnyo abaana b'abannyinaabwe omuntu ayagala omwana wa mwannyina kubanga ne bwe bubaddi tebasobola kumugaba ng'omwana wa mwana muwala omwana omuwala nze bwe mba nti nina mwannyina ze nga yazaala omwana paka lwendifa omwana tebasobola mugaba bbali naye ate omwana owuwo bamugaba omwana wa muganda wo bamugaba naaba nga takyali wa kikaakyo olaba nti abasajja baafangayo nnyo bwe yalabanga nga mwannyina tiye namatovu ntyo Nyanzi n'alaba Namawejje nga yazadde omwana Nyanzi alaba omwana wa Namawejje ng'omwana we ddala era afuba okulaba nti mu nsi abeeramu bulungi n'amubuulira buli kirungi ekyetaagisa n'amubuulira bwe buba bufumbo n'amubuulira bwe butambula n'amubuulira nti mwana wange oli mulenzi naye nkugamba omusajja yeeyisa bw'ati omusajja akola bw'ati omusajja bw'aba mu bufumbo oyo yeeyisa bw'ati bw'ataba mufumbo atambula ati bw'oba tonnawasa olina kuba bw'oti ne bw'oti n'oyita mutendera guno na guno na guno na guno era bw'owasa omukyala bamuyisa bati
omukyala takolebwa bwati omukyala takolebwa bwati kati kojja yabuulirira abalenzi ate n'abawala era nabo ababuulirira kubanga bawala abatamuzira n'amugamba buli kyayagala kuba omuwala ono aba nnyina aba asobola omugamba buli kyayagala olina kyogamba maama naye nze we nali nfumbirwa kojja teyanzizaako mu kasenge yali senga anti ffe sikugambye nti nno namawejje bwe wali ofumbirwa baakuze kojja yakola bwati nze nkubuulira roolo ye nze bwe nkugamba nti omusomesa asomesa omwana n'ayita mba sitegeeza nti gwe wayita bw'oba tewayita tekigaana nti omusomesa tatekwa kusomesa oyite ate abaana bonna tebalina kuyita ate essomero liba likola nga bonna anti kati essomero liba likola litabaamu n'asembi amasomero tewali agafuna first grade abaana ne batuula 3 bonna era mubaamu abayitidde mu seke bafuna first grade kati nze nina ge mmanyi nange ge nali ntuseeko nga nkiwakanya n'eŋŋinda nga bonna abasinga ate yali akoze obubi nga ye yafuna 8 P7 nga yafunye 8 nga yakoze bubi era abakoze bubi ku side yaabwe ffe kye baba baagala kifo kye tugamba nti twagala first grade period oba mulimu ow'12 oba mulimu ow'omwenda kye tuba twagala kati ku kyokubuulira nze sigamba nti buli agenda okufumbirwa bwe balina omubuulira bamanyi nti kojja ne ssenga bateekeddwa omubuulirira babiri nedda nnyabo omu kubo nga bwe banaakugamba nti bw'oba osoma genda osome naye tebategeeza nti buli asoma kuba akawuntanti oba muvuzi wa nnyonyi oba buli omu asoma kyakola kyasobola kati kojjaawo bw'aba anaasobola okubuulirira nga n'akuwa obudde kati gwe oba teweewa kojjaawo asibeko kusawa envanyuma anti kati kuba ate sengaawo yali kati nze situjja kukola kintu gwe ekyakutuukako ffe tukola ekintu ati jeno bwe kyandibadde ffe kye tukugamba embeera eyajjawo simanyi kyeti nze nga bwe nagamba nti omuntu bw'azimba ennyumba alina okussaamu ebisenge 3 ekikye ekyannyinimu ekyobaana abawala n'ekyabaana baki abalenzi kakati mugobanga musula mu ruumu 2 nga abalenzi n'abawala basula mu ruumu yaabwe nze sijja genda ngambe bali lwaki okola oti wabula nze nkubuulidde ekituufu kirina kukola kirina okubeera kojjawo omwana alina omubuulira y'omu ku bantu ababuulira abaana empisa n'embeera n'obulamu bwe banaatambuliramu bali buva mu nsi kubanga kojjawo omwana aba nnyina yennyini senga w'omwana abuulira omwana omuwala ku bufumbo naki kubanga kitaawe abayo nga kitaawe ng'amubuulira ensi bw'eyinza omuyisa kuba naye alumwanga omwana we nti oyo mwana wa mwannyinaze kuba wa kikaaki ng'ova ku kyakojja ekyo abaana abalenzi babuulire bagira bafune akantu ako nedda abantu abamu anti abawala be basinga okulumwa wagwe ogenda n'operereza kati namawejji ng'oyo omuperereza omutadde mu muudu olowooza nti ye n'atandika okumanya nti agenda mu kisaawe n'atandika okuba obufaananyi obwa buli ngeri ne by'anaakola nga bw'abwoza bw'abutikola ki mu ddakiika 3 nga wamazeemu ddaki wagukubye edda akatimba 3 zonna waliwo nti ze mbadde ndowooza nti kale omunaffe ennyifu 3 abaagize naye waliwo n'ababeera nga ava mu dressing room kuyingira kisaawe ati n'agukuba mu katimba fuleefu n'agamba guwedde n'agamba nti kati mukola ki muddawa tugenda kusaba nti namawejje eddayo mupiira guwedde kiringa bw'olaba ng'onnana abantu baali bayingira mu kisaawe onnana afuluma kakati wabo nabo katonda ajjabba essimu yange kasita mujja gifuna nze ojja kukijjamu enjawulo namawejje abadde agamba mbu ekisajja kyantama ekisajja kikola kiti okuwola ogenda kukibuuza nti lwaki bulijjo weekoza lwaki bulijjo weekoza muyingire ekisaawe 45 ogakube wali bateekewo ne extra time nayo gikole ki waliwo ziri 3 bongereko ziri eza penalty bwe bongerako waliwo ze tuyita added time nga musamba 9 ne bongera kiganyeera mugende mu penalty nazo zikube nga temutuuse kusulayo awo obudde buzibe saa 9 munaddawa penalty bazikuba paka ekiba kyetaagisa olunaku lulamba bazikuba kati gojja kuba nkubira ku simu yange eri 0752 4 3 2 oleme kubeera nga bakuyita sasirimu waliwo basasirimu abo balala nabano lwaliyongoyongo nabo balala sasirimu
olugaba ng'enywerera ng'enywanga kiggwa okanda mungi abo tebali mu bano ng'abava mu dressing room. Abo abali mu dressing room nabo balala. Oyo yebo ojja kujja kyenje okukolera. Na ogenda nze bangi benjizi nine by the way waliwo omusajja yampa embuzi 3. Yali ava mu dressing room ng'aba aliko touch line bakyawanika buwanisi bati kulaga nti gundi yayingira n'agukuba akatimba. Era waliwo n'omulala ye yaŋŋamba nti kyewakola buli bwentuuka kati buli mukolo ogube ewaabwe ampita ne ŋŋende. Abagamba nti ono bwe bulamu bwange ge maka gange nti kirwaki nze mbagambye kimala ebirala tonoonyereza. Kale bw'oba oyagala okuba mu bulamu bwe butyo bw'okweyagala nze wendi essimu yange eri 0752 ana 3 2 ng'oŋŋamba nti njagala kukakojja 0752 ana 3 2 ojja kuba omufuna butereevu wano ku Tronaz Media omukubireko akuweereze dressing room okomaawo oleme kufukusa kumala omupiira ogumaliranga ku touch line bawanika batinga ogamba nti abantu beesunga nti onana yayingira ng'ate gaba gloves. Tronaz Media kwetuli kojja kagatonga tunatera okuwunzika programu eno twagala otwawulire faba ensangi zino naye nange ndi awo wakati naye n'abaana abatagala kumanya myaka abatagala tumanye emyaka gyabwe n'abamanyi nti bakyali ba baby kadongo kam country music music omukadde bitwawulire abantu bayongere kubitegeera kubanga nalabye bajja kunsonyiwa naye nalabye nawulidde nga kinkutteko nnyo nti abantu bangi kireka ebintu bino tetubimanyi n'ate twagala tubimanyi n'ate mu kwagala tubimanyi oluusi tetukireeta mu butereevu bwakyo nti kino nandiyagadde nkimanye. Kati ekizibu kye tulina mu Uganda nti abateekwa okumanyisa abantu ebintu tebabimanyi. Ekyokulabirako abakola programs ezinnyonnyola kaŋŋamba onnyonnyola okola programu ya kadongo kamu obeera buboozi nti wafuna mulimu n'ogamba nti ojja kukola kino so nga tokimanyi. Kadongo kamu ennaku zino taliiwo. Kadongo kamu omulaba abantu abatambula nga akutte endongo singa akuba oluyimba ne giteeyo gy'akutte olwo bayita kadongo kamu ku ssimu yange zibeerako eza kadongo kamu naye kanzi kwawulire kale wadde sikoze eki abamanyi oluyimba ng'olwo oluyimba ndinalina omuzungu nga tuli mu mmotoka twali tugenda Ntebe maama omuzungu olwatulaba ku Nabada yatunula eri bw'ati Nabada oli wala maama Nabada osayina ani yaluulira nze nawuliranga olukuba akati olwo oluyimba oyo kadongo kamu waliwo oluyimba kyakwambala nange naaligenze kyakwambala nange naaligenze olaba juuzi ku mbaga ya Muteesa nabulwa ekyokwambala nange naaligenze baaba olwo lutera okuwuliriza enkuba y'ebbiri ya kadongo kamu onyinza okuguyimira ebyange byennyumya mu nsi tebiikoma kati nzizeeyo n'akaboozi kaakano abakyala mwige n'abaami bwe mutyo sumuludde emboozi ntandise natuuka n'engwa mu buwulu n'ennumwa n'ensalawo okunoonya ani yali aluwuliddeko baluyita oluwala olunyonyonsi. Nazo ennyimba nazuwuliranga ng'ozikuba ku Super FM ye kadongo kamu kati waliwo ennyimba ate ze bayita enkadde ze nnyimba ezibiseeko bwe luba nga terwakubiddwa mu mwaka ogwo gw'olimu luba lukadde kati nga munyinza okuyimba angayo ngayo ngayo angayo ngayo ngayo angayo ngayo oluyimba olumanyi mwayimba ihe naye bana lwambo makiadi ayebisanga amakambo ezali milele muzimanyi oyo old music nnyimba nkadde singa bunteekako ennyimba z'olalera ezaffire eza Christmas zemutera okuyimbisa ezo nnyimba nkadde naye taba kadongo kamu. Kadongo kamu byebika by'endongo bya music nga okuba n'endongo ki
ekijisa kadongo kaki kamu oluyimba nyimba ngeza aba Christopher Sebaduka ze bakubanga ese nyimba nga gundi ze yakubanga Matia Luyima kakumirizi ze yakubanga oluyimba enyimba nga Matia Kyakamala ze yakubanga enyimba abayimbi nga Bernard Nsubuga ze yakubanga enyimba abayimbi nga Sulaimani Mayanja ze bakubanga abayimbi bali bangi nnyo benyezo okumenyera abataliibo kati era fwe kati mu biseera byaffe nga tubayita abalengezi omuntu ng'atambula n'endongo ne mumuwa ssente tuyimbiremu bitu naakuba ekyo toboka n'atandika olwo kadongo kamu country music atera ko tuyinza mutwalira mu bazungu gwe tuyita country music nabo ye kadongo kamu waabwe ng'oluyimba nga naye ate country music oyinza omukubanga tokozesezza ki nga si wa ndongo emu bo country music ate bateekamu n'ebivuga ebirala bo bakuba waabwe atali jazz music ne bakuba kati nga oluyimba nga enyimba zibawulira za Jim Reeves this world is not my home era owulira enkuba oyinza okuwulira memory Christmas ne bawulira ennyimba za Kenny Rogers zayimba bw'owulira ennyimba za Alan Jackson zayimba ezo country music bw'owulira Kenny Rogers bw'owulira omusajja nga Don Williams zayimba ezo nyimba za kadonka mugabo Chinorita ezo Chinorita amba country over na government you are my best friend na ezo wezi ye country music omulaba Tonazi Media ndowooza kojja tujamuza ayongere kutunyikiza kubanga nakizudde nti ebintu bingi tubikola naye nga tetubimanyi ate kubanga nina ekintu kye nawulidde nga kinkutteko ng'omuntu agamba nti wali okuba kadongo kamu ku Dembe FM naye ng'ate namuwulira ng'omukuba ku Super FM kati olina atabyawula navudde mugamba nti lwaki tokola research ng'onaakola ebintu bakama abo bagambe bakugobe nti byokola tobitegeera kojja naawe tuleke anti bw'oba nze bwe mba sitegera mugamba naye byenkola sikyabitegeera lwaki temungoba ng'ate yalaba bitegeera tenedda nti bw'onaalaba nti obitegeera ojja kukola bibi abantu batuuka okuba nti bakugamba ebintu ebiyinza okunyiiza naye nga amazima gali nti kadongo kamu ngawufu nnyo kati music nga bw'olaba wa Afrigo music omukadde wa Afrigo manyiyo nze mbadde ne Afrigo ne Papa Moy nkutumiddeko nnyo mwami Moses Matovu mbadde naye kuva mu 1979 nga tuli naye era ye musajja amanyi ekiyitibwa music ye musajja atalina kivuga kyatamanyi kuba ye musajja kugamba nti music bw'omukuba bw'oti ajja kuba bw'ati ye musajja asobola okugamba nti oluyimba bw'olukuba bw'oti lulastinga emyaka n'emyaka tubadde mu Afrigo emyaka gyonna okuva mu gyensanvu nga twagirumbanga n'eggaba gaba eri ng'agenda emulungu awo waliwo we twabeera nga bayitangawo Cape nga bwe tubeera nga ne baasi weziri ezitutwala ebiseera ebyo mukulembeze yaliko yali yasawo baasi ezitutwalayo kulaba Afrigo kuba naye ng'abeerayo buli weekend ku Sunday ng'abeerayo omukulembeze oyo yasawo baasi nga bazita javira nga gye zigenda Matovu akubye music amutaddewo amukuumye amulabiridde nga tasobola kuvaawo Afrigo Band mbebaza mwenna byemukola mwebale byemutuusaako engalo Moses Matovu webale kubeera leader mulungi mutandisi wa kidongo mulungi omukozi w'ekidongo omulungi omukubi w'ebidongo omulungi omuyimbi omulungi Moses Matovu ayimba oluyimba teruvaako ennyimba zeffe tugenda mu Afrigo okuva January paka December ng'akubye ennyimba ze zimu nga tetumwetamiddwa mu bayimbi abapya abaliwo babato n'abayimbi abo kangeraganye ne Matovu mwagala nnyo nange nkutumidde mukulu Matovu nti oyinza omugerageranya kwani kubaliwo kati abato mba simuvodde bwengerageranya Moses Matovu ku muyimbi yenna aliwo kati mba Moses Matovu mukkakkanyiza nnyo tewali talina amwenkana tajja kufuna amukola ki amwenkana tweyanzeege awo ndowooza tujja kubanga tukoma kubanga
bwe waba tewali nange mbadde nkinoonya munoonyeza emyaka mingi kati nze nkugamba kino nkugambye mbadde mu Afrigo nga ngendamu okuva mu 1970 mwegi mwena paka olwaleero nga Afrigo etukubira bwekuba oluyimba Nantongo abaana ba Afrigo enyimba zeekuba ne tugenda weekend eddako nezikuba neziddamu ezo zennyini zetwagala era nga tulinda bulinzi nti alukubaddi ne tugenda ng'omwaka guggwako ne tubuuza alukubaddi naye ati bwakubira e Kampala n'agenda ejjinja era bwe ngenda mba mpulira nga atannawulira kwa Afrigo therefore mugeraageranya n'omuntu bwe mbulirayo bano ku baana abayimba wano bonna tumuteeke awantu we tumutadde akole buli okumala emyezi 3 nga buli weekend abeerawo tulabo anaaba akyafuna wadde omulema taliyo kati saagala geraageranya matovu omuntu mulala era naye ajja kumbuuza nti muzeeyi muziki manyi yampita muzeeyi muziki tewanzikakanyiza nnyo kale saagala kumugeraageranya na muntu yenna matovu ali mu kiraasi ye second to none kyo kimazi okay Ajara oyina kowulira muli akatalekeka akakusiiwa nti kojja waabwe wano nga tokategedde oyinza okusula bubi nze kojja byonna bye mbadde neetaaga okumanya kati mbitegedde era ngenze omu ku bagenda omukubirako ne ku ssimu bayirawo lindako nina byenjagala omubuuza nga tetuli mu kamera oba bwe tuva mu kamera alina kamukutte kale kojja bangi abantu abali oba abakukyaza kiki kyoyinza obagamba oba yenna yandikwetaaze nti oba akuyita nga si byakuvoola okay abalungi abali ku Trans Media mwebali kwekuumirako kyakabi nja kutwala omukisa guno okwebaza abo bonna abateeka ssente mu Trans Media aba kuru ya Trans Media ekikulu byonna mulina okumanya nti buli tubeera bwe tutinga bwe tuli wano wabeerawo kuru gye tuyita kuru omusajja abeera ku kamera omusajja editing ebifaananyi abakola ku bintu ebyo ne mulaba ekifaananyi ekyo nga kibatuuseko bwe kityo mumanyi omusajja oyo yaba asinga naye mulowooza ffe tuba akabi oli ali ku kamera yabeera owakabi mbaagaliza okukola obulungi abakola emirimu egyo naye bali abo batukyaziza nze kye mbagamba bw'oba onaakyaza omuntu ndowooza omukyaza lwakuba nti alina matiriyo gy'oyagala bw'omanyanga nti oyagala mukyala muvoola mukyaza kumuvoola nakyo kimugambanga nti ojja kujja naye ngenda kukuvoola naye nze ne bw'otakiŋŋamba bwentuuka ne ndaba ng'onzivoola nga nkuwa nja kukuwa mujja kulowooza nti oli avuma kakati twakajjira nvumyani kubanga oli ambuuza byambuuza bya kitegeevu ate bw'obanga oyagala okumanya nze kati ndi mumanyi gwe onaaba toyagala bwagazi kumanya ndi mumanyi gw'ombuuza ngamba bugambe nti njagala ku topiki bweti olina omukisa ng'okyasobola okunkyaza nti ebintu bino ebikibi sinnabiwandiika era asobola okunnyamba mbiwandiike byenjogera naddala abaagala history bwe nnina sikuba simuwandiika abamwagala muwandiike oyinza okunnyamba ne bwe nfuna obufunye laptop emmala nenjiba nti mbiwandiika ne mbibateera ku Google ne mubisangangayo ne mubikola ki ne mubifuna togezaako kuvuma oba kulengeza muntu gw'oleese abantu abamu mugenda ne mulaba nti gundi wena atutumuse ayise agenze tumukakkanye ojja kuswala kubanga ojja kulowooza nti olina kyomanyi nga gw'oyagala okuvoola ategeera nnyo yenva nkubiriza abantu abalina abantu abakola programs okubeera nga musooka okukola kye bayita research nga tonnaba kwaŋŋanga muntu okole research okole kye bayita script eyo gikoleko prep ogenda okukyaza omuntu nga weetegese bulungi kubanga ojja kuswalira mu kamera ng'ate babadde balowooza bulijjo nti oli muntu w'amaanyi ebyo byensobola okugamba abantu wazi n'ekirala kyensembayo nakyo nti ebintu bye tukola wano bemba njogera wano bw'ombuuza nti edda waaliwo kino edda ki ekyalinga kiti bwe nkikunnyonnyola nze mba sigezaako kutyoboola kuvoola oba kukakkanya mbeera eriwo oba okubanga nkola ataaka ku mukulembeze oba
umufuzi yenna oba munnabyabufuzi yenna wabula nze mankubuulira mbeera yakola ki yaliwo bwe mba mbikoze gwe n'osalaasala bukiriipu bwo n'obuteekamu by'obuteekamu nze tibiba byange biba byoyo abeera abikoze naye nze kyemba nayogedde nabadde nkyogera lwa mutima mulungi ekyo kifaanana nga bwe naaba nva oba nva jjinja n'ensanga accident bwe nkunyumisa nti ndabye accident eyo nze mba sirina musango gwe nkoze wabula gwayongeramu ebibyo nga mmaze okunyumya gwoba oleese obuzibu. tweyanzege omulabi wa Tronaz Media tukwebaza bw'oba oyagala omufaliso omulungi Tronaz Mart Store Nansana ojja kubanga omufaliso ogufuna ate kifo ekitegekerwamu emikolo abeera green card parking nnungi nnyo kojja kagatu tujjamu komyawo atunyumize awo history oyo kubanga na waliwo oyanyumya ku mmotoka Angalia Ford Angalia yafuluma 1960 Ford Angalia naye bwe yafulumiranga yo teyalina indicator zino za kusuula yote n'egireti tekangayo indicator bwoti nga ejja y'akantu kalinga mukono kakoba saluting akagira kati nakenu kakola bwe kati gwali ali eri omanya bumanya nti wali omusawo weteni nga bwolaba ababoda kati yateekayo kugulu bazzeeyo ndozera bibyedda byo bibagala bigena bikomawo bagala baleete kugulu ng'akulaga nti aweta waliwo watu weyanyumiriza nti yaliko producer owakabi mu myaka egyo egy'emabega mu 1900 okuva 1983 ojja kuleeta ennyimba za Vincent Muwonge ojja kuleeta ennyimba Sebatta Fred tuuse omulenzi omuto baabawala leero nange ebyange binnemye esaalungu. Mulindirire wano ku Tronaz Media tweyanziza tweyanzege mbeere bulungi musibe bulungi mweraba.